otya Lydia? Yeah, tuba tulina okunyiriramu because tewali nnyo bitutawaanya tugenda tubikendeeza ate mwaka mupya. Yes, twesunze kivulu kyokka kulaba nga abantu bajja nga tubasanyusa, era ndi awo kugamba liaso zigenda zitandika nga bukyali oba ebbanga likyaliyo, kyekirungi ky'okwetegekera ekintu. So bawagizi ba King Michael mwenna gye muli eyo nga 15 September Cricket Oval kyekifo kye nnalabye abawagizi bange basobola otuula ne banyumirwa nga beegazaanya nga tewali agenda bakuba ku mukono. Security kyekyo, management kyekyo, kitegeera stage ngenda bawa ate eyange egenda kuba surprise, kitegedde egenda kuba ya ddala. Then n'omuziki era mugumanyi gwa Michael ngenda kubakubira ddala okuva ku Lido paka wentuuse kati. Ate surprisingly ngenda kusooka kuba mixingamu kuba abantu abasinga bwe mbasanga bagamba naye Michael okyamanyi okukuba ekyuma, Michael okyamanyi okumixinga ebyuma. Kati ekintu ekyo bafos miso njagala kole rehearsals nga zitegeera bulungi mbakubeyo mix nga ya 1 hour okitegeera mba mixingira omuziki ogwedda n'oguliko. Yes, abantu abo beesunze otya ggwe ng'omuyimbi kuba nabo bakwesunzeeyo kivulu tonnakiranga naye nkiwulira mu bantu. kakati ekivulu eky'omugw'omwenda obulangusi nga nzija ku TV yamu wano nga njagala munnangire okuva kati paka mugw'omwenda mba naafisaawo ku ssente. Ebintu byetaaga okubala otegeera wakyaliyo Palaso alina okutegekaawo Cricket Oval. Kati ogamba ntandike kati nga ne Palaso tannaba kulanga kike. Fe abayimbi tuba twagala kwekuubagana kuba mmanyi abaliwo n'abaddako okutuuka ku kyange kati sobola kulanga nga Palaso tannamala kike okitegeera. So ate n'ekyokulanga kati abantu bagenda bakitegeera mpola mpola. Then waliwo obulango buli bwennyini obwa TV obuno obugenda okujja obw'abayimbi okitegeera towards awo, naye kirungi nti abantu bakimanyi. Ate nasaba ba Promoters Association mbagamba banyambe tebanteekangako kivulu kubanga ekintu ekyo kyekisobola kukola kyokunkosa nga luli bwe kyankosa luli banteekako mu Jamaica ate nga abantu bamwagala nnyo. So kati ba promoters nabo nabasaba era nnyongera okubasaba tebanteekako kivulu abeere wamu nange mbeere nga nkola ki nsobola okusanyusa audience yange. Ogwo ku Kamiri yagikubye n'agitta era ndi musanyufu nnyo era nebawaza abawagizi mwenna abajoze Chameleon mwebale nnyo okujja okuswaza abantu abali bamwogerera ebigambo. So kati Chameleon yeyatandika Lugogo, abayimbi abalala ne bajja kati yesaawa Chameleon kye yakoze ate aleme kudda Lugogo. Kati yakakasizza nti ye yakakasizza ate kati ne musaba n'obwetowaze kati agitulekere okitegeera tugenda e Nakivubo singa kinnakivubo anaaba awedde mwenjagala tugende agende mu Nakivubo omwo naye amuggulewo era abantu bakakase kuba kati bafans bangi okitegeera. Ate n'ekirala bafans baagala nnyo ebipya kati baba Chameleon ne Nakivubo nga amuguddewo okitegeera kiba fine kuba kati labayo abayimbi nga Burna Boy bagenda muzi O2 mu London bakuba bisaawe okitegeera. So kati naffe tulina okkyadoptinga notandika okuba ebisaawe naye lwakuba kati bw'ogamba mbu okuba ekisaawe abantu nga batandika kwogerera tojja kisobola ojja kukola otya okitegeera. Tulina okitandika kitegeera kubanga batandika kitandike bw'otya okutandika oba tolitandika oba tolikikola. So kati nze abantu bangi bantiisa Cricket Oval oyo Michael tojja musobola gyobeera ngenda mwetika ku mutwe okitegeera Michael tojja kusobola Cricket Oval nenga Cricket Oval misoso gyokka ate era sinza agenda okuba asoose oba okufuna oba okufiirwa mu Cricket Oval okitegeera. So Katonda yamanyi oyinza obeereyo ng'opulaninga Michael okufiirwa nenga Katonda yapulaninga kirala ate nga Cricket Oval kyova olaba gwoba omanyi gwolaba oyo si wa miliyoni 2-3 Cricket Oval okumutegeka miliyoni 100-200 3. Kati gwe obeerawo ng'olaba Michael agenze mu kintu ekyo nange mmanyi ngenze ku minzaani okitegeera kuba mmanyi nti era bwe nnaamala okuba Cricket Oval era bajja kubaako ennamba gye bampa nti kati Michael ate gundi yasinga gundi naye bw'otagenda tebakuwa nnamba. Kati nange nninze ennamba yange abawagizi gye banampa oba aboogezi nti Michael Cricket Oval ali bw'ati gundi ali bw'ati dhani okubeera nga togenzeewo okitegeera. So kyekyo Michael okola mulimu ki omutuufu? Nze nnyimba bwe mba siyimbye ntunda amataka n'amayumba okitegeera. Olina ennyumba yo ogitunda Michael asobola okumidietinga n'akuleetera omuguzi
nafuna commission we olina ettaka lyo olitunda nange kenyini nina amataka eyo ku island nina amataka eno buzigaziga nina amataka ekajjansi nina amataka ekagga okitegeera Entebbe so sente zange nziteeka omwo kuba nalaba nti amataka gakuuma ssente tegatta nnyo ssente nga noyinza oba oyagala ssente ez'amangu mangu awo ssente bwe zibeera ku akawunti nga nnyingi gaffe abayimbi twonoona naye ogenda okulaba nga ekizibu kyobaddemu ogenda olaba onoonye agula ettaka lyo kiveemu ogenda olaba nga okimaliriza ate nga nalyo lisigaddewo so that's my next business ng'ogyeko okuyimba. abantu nga badde bakuwadde mulimu mulala Lwaki? oba oli awo wafuuse baawunsa abantu babiri ku ttaka siri bawunsa naye nga I respect the bouncers kuba omulimu gwe bakola gwa maanyi okukuuma abantu. wakubye abantu babiri emboozi nagiclarifyinze ku Vibe Life UK nembagamba nze sirwana misa kiyambuulirira nenva ku byokulwana ate abantu abali abagamba Michael walwanye wakoze okosiko bayita okulwana bambi saalwanye era abantu abali eyo abamu baagala kunzitira contracts zange zenina ne companies abamu baagala kunzitira reputation yange abalala bayinza okutandikira ku ekyo ne batta concert yange naye nga gwali eyo nga gwolaba King Michael ng'omumanyi Michael si mulwanyi kuva we nayimba ne Misaki nangamba okulwana kubi nenva kulwana sirwana. nga wawuliddeko abo abantu ababiri be wakubye mbiwulira babyogera saakubye kati grenade yankoze ekyomukuba yes okitegeera liko artist nga mukuba waaki muganda wange ng'akyalina future akyalina ebigendererwa bye bingi okitegeera ate talina fujjo takubwambu yakubye oli nga nva kukimu mukube omwana omuto sisobola okitegeera abantu bo bakitutte nga kuba me nga si kuba nze nakitutte nti kwabaddewo obutategeeragana obwo ne buvaako sikafo eyamaze eddakika ng'emu bbiri okitegeera naye nemala neeterera security eyabaddewo okitegeera neetereza embeera okitegedde nani obutategeera nabufunye ne Jeff Kiwa okitegeera kyava kuba nti tuli backstage okitegeera Bebe Cool aŋŋambye nti Michael muyimbi abulayo sessions bbiri naye tebamwogeza yogeza nnyo okitegedde kuba bwe naamwogeza naye ajja kuhypinga eddoboozi aleme kumalako show ate nga walaba abantu baali bangi eri gye twali backstage eyo mu tent gye lyalinga effumbiro nga tufumbira ate abawagizi abazze okulaba so nenkola ki nze nasaba Kamiri show yonna ngirabira awo mu tenti saasaba kgenda mu audience kubanga table yange gye yali Kamiri nange akalirabira wano because twalina bye twetaaga okwanalizinga n'okulaba kitegeera secondly wali mu tenti ya Kamiri wetwali wewali ssente balance bamuleeta bateeka wewali engoye zakyusa mugamba Michael nyambale lulwa teekako luno kola luli okitegeera performance eryeta nga njirabira ku screen kuba Fenon Records yateekayo ki screen ennene obulungi so nali nfuna emere kati Bebe Cool wajja naŋŋamba nti Michael omuyimbi tebamwogeza ŋŋamba okay tebajja kumwogeza so kati bawe bajja ate ne bakola kiri Bebe Cool kyaŋŋambye nti mukuume tebamwogeza nensooka nembaleka ne bamwogeza bamuwa sigala baali bamuganye omwenge Bebe Cool aŋŋamba anywe mazzi okitegeera kati naali awo ku mazzi okitegeera so nendaba nga ate backstage ate eyonoonese tenti VIP ey'omuyimbi ate eyonoonese ono ayingira oli ayingira ono afuluma nembaga naye kati ekimala omuyimbi mumuleke akole ki afune ku fresh air then alina okuddayo ayimbe kati ate awo okubagambako bo ne balabanga ate nze oba abazalaye ate nga nali mutuufu kubanga assignment yali yampe Bebe Cool waleme kwogeza muyimbi nga buli bamuwogeza naye ayongera kuwanika ddoboozi ate nga nze ndiwulira so nembagamba mukole ki kati ne batandika nti ate kati gweoyogera ngaani okitegeera lwaki otugaana okwogera n'omuyimbi nembagamba eddoboozi mu bulungi eddoboozi mulira ligenda kufa nti biki so nembagamba kale mufulume muve mu tenti politely sisobola funya ate nfunye kati nwane ne Jeff muyimbi si muyimbi just a manager naye yaliko manager wa Chameleone ebbanga ddene okitegeera n'abako manager w'abalala kati okujja ate okutandika okujubisa Chameleone omujubisa ng'alinga atammanagingako okitegeera
tekyali unnecessary kujja nti oyimba gwosinga gwokola kyo kitegeera wamumanagingako omumanyi bulungi nti musajja muyimbi ate wowulira ate ebigambo ebiva eno emunyonyo nga ate mugamba yagwa okitegeera so kati ate kaffe ababeera ne Michael tuba tuwulira nti mugamba Chameleone yagwa kakati ate akoze ki abantu bazze ate mugamba yasinga okitegeera so nendaba nga waliwo awatali mazima neŋŋamba kale muluyimbi yasinga kati temumwogeza mukole ki kati awo omuvuyo gwava totufulumya ate kakati gweyita ki nempita security awo mukavuvuŋŋana awo nebafuluma era security njebaza yakola omulimu gw'amaanyi okubajjawo kati abantu ate kwe bayita okulwana. Michael bwafulumya Jeff Kiwa tumanyiko omusajja aludde mu ndongo abasinga bamuwa respect olw'ekyo kyakoze ba radio bonna yaliko manager waabwe gwe ekyo kyewakola tewalabanga eyamulabisaamu. Saamulabisa kubanga tetwaliwo bantu nti bantu twali mu tent twali indoors nga tuli mu tent ate n'okunnyonnyola omuntu otegeera olina okuba understandable kuba kati ye si muyimbi mbw akimanyi ekyeddoboozi eryo okitegeera naye nayagala akitegeere tewaliwo bantu munnamulabisa wabula ne muganda muyimbi bagambye tetumwogeza eddoboozi ligenda kukola ki ligenda kufa okitegeera kati ye mufo kyokutegeera nti mumugambe ba yali ayagala ani abamugambako okitegeera ndowoozeera okitegeera naye nze si bwentyo nomugaa kati kale oba bwekiri muveewo omuyimbi muleka afune ku fresh air akole ki ayimbe bulungi amaleko session kati abantu kyebafuula ngaokulwana naye nga nze ndowooza bonna abali mu tenti lwaki balondayo nti Mike alwanye ne Jeff Kiwa anti nakandula ku ddoboozi otegeera nakandula naye kusiko bayite okulwana nagamba okay enough is enough omuyimbi w'amaanyi nga bwe mugambye kati mugende mumulabire eri ekyokugamba nti Chameleone yadda ku stage n'akowoola Jeff Kiwa teyatita kuyisa backstage otegeera era ku appreciatinga nga ggwe okitegeera n'abalala bangi kati singa buli gwe yayita awo ku stage n'ayita Big Eye Umaru Katongole Hamu okitegeera naawe bakwogerako ate tekitegeeza obeera over excited ate ojje backstage ate okyankalanye baligumidde awo ba Bushington we baali baani okitegeera bajjajja Ichuli nemunyumirwa show bano okujja eno mabega ate okukola emivuyo wali muzeemu okwogeramukko naye naani Jeff naye era nga twali tetwogera twali tetutetalira kwogera kigambibwa nti onoonyezebwa wakiwuliddeko it's okay bw'aba ayagala kunkuba mu mbuga z'amateeka nga kyeyasazeewo agende mu maaso naye amanye nti nze I was on duty ye teyali ku duty okitegeera I was on duty kati neziba nga mbuga z'amateeka okitegeera ajja kumanya nti ye ya trespassinga okujja mu zone gye yali atalina kujjako so aba agenda mu mbuga z'amateeka ategeere mbu ye yalumba abakozi gye baali okitegeera gy'ate alina kubeera nga muba musinkanye osobola omusaba ekisonyiwo kuba obudde obwo mwenna mwali muvuddeko sitera musinkana ate lwaki kinzijjako ki okitegeera kinzijjako kinze mugwanya siri wafujjo tebagamba nti Michael twali tumanye ebyokulwana yabivaako kati yabizzeemu oyinza bba wa bubaka ki nga abawagizi bange mwenna abali eyo n'abantu mwenna abaali bamanyi nti Michael mulwanyi Michael akola kino oli yali kavubuka nga yatuwaga those days back naye twakula tulina obuvunaanyizibwa tulina businesses zetukola tulina abaana tulina contracts ezitatukkiriza wadde okulwana wadde okusonga mu muntu okitegeera so sobola kudda okukyewaaniramu nti Michael alwana Michael akola ki nkyewalana nnyo naye nga womanyi buli muntu aba ne tempa ye so kiba nina be nanyiiza abawagizi bange n'abatali bawagizi bange abamanyidde mu kiti ekyo ekitali kyakulwana bansonyiwe kubanga si yenkola ya King Michael okitegeera yes obugambo obusembayo just mbayita kujja ku show nga 15 September Cricket Oval muwagire King Michael okitegeera abakuba omuziki abamixingiremu ku kyuma ate mulabe ne surprises endala zagenda obbakuba kubanga Cricket Oval buli agiteeka aleetawa surprise abantu gye badde bakola ki kati surprise mugirinde